eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wawaavudde. Okay, buterevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja waniriza wasibeta ssebo osibete nyebo nate tuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Akati nno tutunuulira embeera munayinga bweri jukira program eno ensooka ne kwa ku mawulire ag'enjawulo agabaddewo kwetooloola ensi yonna naye ate ne tuva ataano tugenda maaso n'enkulaga Kaluma Nywera waava ina mu nsi mu bintu eby'enjawulo era nga this time around tutulina nate Kaluma Nywera we katuwa eggwanga erimaddwanga erya Israeli n'eggwanga erimaddwanga ery'abanafu aba Palestine. Of course wana Uganda mukimanyi nti nno sometimes nabagamba luli ebya eclipse bokusaanikirwa kwenjuba solar eclipse abantu abali batambuza obutambi nti mu Uganda mujja kuba mweralikirira mbwe ebiro bisatu esimaye bya obudde nga buziba oza mulabye ekyekyeri badde olunaku lwaleero obudde bubadde bulungi nnyo nnyini ddala so twabadde ekintu kyonna kwana baganda nno tebitukwatako byeri mu America Mexico saako ne Canada bajja okuba ne balaba bituntundu bwe bityo ebyenjawulo. Kale no tugende maaso n'amawulire nga bulijjo nsooka ne kwa ku mawulire aga wano gera tankire mu kusemazinga Africa wano mu ggwanga lya Rwanda ennaku z'omwezi nga 7 olunaku lw'eggulo omwezi guno gutimu ogwokuna gyabadde giwera emyaka 30 bukyanga kitta bantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda ekimanyiddwa nga genocide y'1994 ebeerawo muna ekyali kaseera kazibu nnyo nga bw'okiwulira kuba kigaa nti nno abantu abasukka eyo 800 battibwa oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo abatujju abataŋŋamba abaali basosola mu mawanga kyokka ekyewunyisa nga ate bali mu gavumenti mwennyini abaatanga okuba ni munange battiŋŋana ne batta abantu ensonga eri embi ennyo wakati w'abahutu wamu n'abatuusi. Kigamba nti gavumenti yali mu buyinza yali y'abahutu ate nga batta nnyo abatuusi. Akati mu biseera ebyo nga mu kufa okwaliwo okwo abasajja abazungu baalimu muno naddala Abafalansa batuna abatunzi bati nga tebali kye bakola naye nno munnange ekyali kibi nnyo. Kati olunaku lw'eggulo gyabadde bajjukira emyaka 30 munnaye bwe kyanga kibeerawo ekitta abantu mu ggwanga erya Rwanda President Kagame yayogedde munnange mu maaso g'abantu abadde abayitirivu ennyo abadde bazze okuba ne babeerawo amawanga ag'enjawulo gasindisa abantu okuba ne babeerawo ku lunaku olwo ku mukolo ogwo wali mu kibuga Kigali watu wasindise Vice President namulengedde nga gyali bulungi nnyo ne ba presidents ab'enjawulo bonna babaddeyo ku mukolo ogwo. Akati no President gwanga erya Rwanda mu kwogera kwe yagambye nti nno omwennyamivu nnyo era yanenyezza nnyo ensi zino ezayita zikiri maanyi international community olw'ensonga nti tebaafaayo ne balaba ddala kitta bantu ekyeggwa mu ggwanga erya Rwanda mu 94 nga kibeerawo nga batuna ntunzeyo bati ebya ddala nga toli kibakola n'ekimu naako eddagala. Kati yadde mwennyamivu nnyo olw'ekyo yalaga nno basaana okunenyezebwa sina kindi okwetonda. Bino nno wabyogeredde of course tutwalire president amayiddwa nga yaliko president ow'eggwanga ery'Abamerika mu mwaka gwa 1994 bamuyitanga Bill Clinton naye abaddewo nnyo teyatumidde mwana yabaddewo naye nennya ku lwa Amerika olw'ensonga nti balina kye baakolawo kuba ndibasobola n'okali balina obusobozi obuyimiriza kitta abantu kino nemune tebaakikola era tebaakiyimiriza so yenenyeza ku lw'ekyo naga nno beenenya nnyo ng'ensobi zinazo okuba nti zibeerawo ng'ate munnange abantu bafudde nga bafa babalaba kano omu ku munnange abeenenyeza mu mbeera bw'ekyo nga tuvudde ku oyo omukulembeze eggwanga erimaddwanga ery'abanafu Abafalansa naye yavaayo jojuuzi President Emmanuel Macron munnange ku lunaku lwali lwakuna yagamba nti nno naye yeenenya ku lwa Bufalansa naga Bufalansa ebyaddala yali alina okuba ng'esobola okuyimiriza ekitta bantu kino ekyali mu ggwanga erya Rwanda mu 94 naye tekyekikola naga basonyiwe nnyo nyini ddala nagamba nti nno ye tasobola kukola kintu kyonna naye abaliwo mu biseera ebyo baby bali basobola okuba balina kye bakolawo era nagamba nti no Rwanda eggwanga lya Bufalansa kye ligenda okukola ligenda kuteeka ssente eziwa ddala miliyoni 4 eza euro mu ggwanga erya Rwanda nga investment balabe nti nno baby batunye egundi ez'enjawulo ebitongole by'enjawulo omuli ekyobutonde bw'ensi ekyebyobulamu saako ne minisitule y'ebyenjigiriza bakuteekamu ssente ezo obukadde 4 obwa euro okumala emyaka 5 nga bageze okuba ndi munange bazzaawo enkolagana yaabwe ennungi eddewo n'eggwanga erya Rwanda so batyo bagambye bakoze wa Bufalansa simanyi oba nti ekyo banaakola
kinaba kizaawo omusayi gw'abo abantu abaayiika nga batuna otuze bati nga balaba bagamulekera awo kumba ate ebyokulwanyisa bennyini bebabiwa munnanga abatemu ne batta abantu mbeera bwekyo akati nno bwekyo bagee bakodi bazzaawo nate omukwano maybe tomanya nabo okusonyiwagana kubanga ojogere bateekawo n'akakiiko aka reconciliation mu ggwanga erya Rwanda akabadde kajja kuvayo kakola ki basala emisango egimu eginyira bwe gityo naye gasobole nti maybe embeera munange emenetereera mu ggwanga eno emaddwanga erya Rwanda obutamuko obwaliwo aye ne butadda aye ne tuwerabira n'okwerabira ebyaliwo ebisobola okuba bitwawula yawula mu mbeera bwe zityo kale nkujje nate ekigali eyo mu ggwanga erya Rwanda genocide yo bwete basajja bali mu kwetonda bwetonzi kankutwaleko mu nate mu lutalo oluyinda mu ggwanga erimaddwanga erya Ukraine n'eggwanga erimaddwanga erya Russia of course tugawe tutyo tugati otolo mu Ukraine bani abalwanirayo aba Russia munnange Ukraine okusira ku president wa maidwanga Volodymyr Zelensky avuddeyo n'alabula n'agamba nti Ukraine egenda kuba munnange ebyaddala ng'otolo lugirema singa America abaka ba parliament tebayisa sente ne byakulwanyisa kujja kutuyamba yagambye ebyadda pressure yitiridde akazito keyongedde obusajja butufukidde obusajja oburasha ke kaseera bannange mubiri nga mutuyambako yagambye tino olutalo mu bitundu kati ebyenjawulo ng'ekintu kimaddwanga ekya shashivu ya lufuuse munnange rubi nnyo tetusobola kubanga munnange tuguma obanga tukumirayo nedda yagambye nti obusajja oburasha butulumba sayiri zonna n'olw'ensonga eyo mutuyambe mbere nga mutwe ebyokulwanyisa mutatuyambe otolugekuba mulikola ki mune lutulema munange babyogeredde bino kigana newankwadde nga munange wambwengula eyo Russia yagumayo ne Ukraine yasobola okubanga ekasukeko drone zekasuse munnaffe ate drone yageze mu maaso neekuba ku kibayita nuclear plant obagamba ekkolero ebakola amasanyalaze nenga bya nuclear nenga kiba kibinyo gwa nuclear baba bulape nnyo ko bakola ebyokwensa ebyobulape nenga mwandu bakolera amasanyalaze kati ekkolero liri mu Zaporizhzhia kati yakubiddwa amazima ddala juketi koli lino lyali lwatwalibwa eggwanga lya Russia nga bakola kwani bawamba mu 2022 obali ko ne balijja ku ggwanga erimaddwanga erya Ukraine libadde mikono gya Russia ebbanga lyonna eryo akati Ukraine yo ne bakwadi ekikoze ekyo egamba nti bannaye budget mwagamba eya $1 billion enkaaga bane mugiyise bana Republican Ukraine ggwanga erya America bagikusimbire kuuli naga Joe Biden tolina gyotola sente zaffe nga naffe tuli biwano tolina gyotola sente kuba nti oziteeka muki mu lutalo lwa Ukraine akati yagambye okusira ku Zelensky yagambye it is necessary to specifically tell Congress that if Congress does not help Ukraine will lose the war naga bannaye kiri mu bwerufu kati mugambe abasajja bana ba Congress bakiise singa tebavaayo kuyamba Ukraine lutalo lugiremye nagamba it will be difficult for Ukraine to stay or survive without the aid. If Ukraine loses the war, other states will be attacked. Nagaba naye kizibu nnyo Ukraine okuba nti esigalawo nga temujwadde buyambi ate mukimanye nti nno Ukraine kasita olutalo lugi erulemwa olutalo luno n'ensi endala eziriraanyeewo endala zonna zijja kulumbibwa Russia nga yeesomye Zelensky bwatyo yagambye olunaku olw'eggulu munafu atuliza ng'ali mu kwogerako ko n'abasajja bano mu video conferencing Russia nga begeti yataso kubanga ekola kibayita step up attacks zekola okuba nti egenda maaso ng'eriza ebituntundu ebyenjawulo ebimu ku ebyo Ukraine bye yali yatwala dda era ng'ebimu ku ebyo ekitundu kimanyiddwanga ekya Sivu ekyo yakitutte dda kiri kilometers 30 okuva wali mu kibiina kimanyiddwanga ekya Kramatorsk bagamba nti naawo waliwo amakulu nnyo nga eggwanga oba amagye ga Ukraine gapangirirawo oba n'okuba nti munnange gafunyawo kibayita ebyokulwanyisa byabwe kibayita logistics mu lulimi Olungereza akati embeera munange bwekyo webagati n'ebitundu kati ensonga zikyali bwe zityo nzikakkamu ate ng'ewalala zibigenda mu maaso okuba nti musajja bakola kyonna so etwogerera Russia yagambye nti no yenoonye bayasanyizawo Ukraine drones zino ez'aba Ukraine 15 nambirira zaali basindise waggulu wa Belgrade wampozi ne Balinski border wali ne bazikola kino ne nga bazisanyizaawo naga ati no mwafiddemoko omukyala omuto yabadde omu yekka eyafudde nga kino bakikola era Belgrade governor okusaba governor yagenda okugamba nti nno ono wamiddwanga Glakov yagambye nti nno ebipampagali byageze maaso ebikuba n'emmotoka eya family abadde abantu basatu munda mu kyalo akamanyiddwanga mu kaalaako okumpi awo bakikodde kilometers nga 35 okka okuva ku boda ya Ukraine omukyalo yakoze mwe yafiiridde
amagye ag'eggwanga erya Russia gavudde ne gagamba nti agasanyizawo drones endala 12 n'ambirira ezabadde zigenda mu maaso okuba ne bazikasuka waggulu w'ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Barenski mu territory zonna zonna Ukraine bagambye nno zibadde eyaganye okuba nti ezeddiza mu mbeera bw'ekyo. Era Russia yavudde n'etona amawulire ganaga okuba nti bakasuse kye bayita drone that is ku Zaporizhzhia wano nuclear plant ebagamba nti nno ku drones ebakasuseyo ku ezo nti bakubyeko reactor emu ku ezo 6 eziri mu kolero eryo naye bagambye nti nno tewali na kimu kye bayita radioactive ugatwali muka gwa utwa gwa fulumiziddwa n'okubadde nga munnange drone yakubyewo yanafuna amayiddwa nga aba Ukraine. Akati n'ekitongole kifunezwa kubya ebya agadiza ebyokwensibira binamuzisa ekimayiddwa nga International Atomic Energy Agency kyavuddeyo ekigamba nti bawooninze balawo kye bayita serious warning nti eryo okuba ndi balwanira mu kifo kino nti wasana okuba ndi balwanira olw'ensonga oba kye bayita ebyokulwanyisa oba ebitabule bye batabulatabula n'okuba bakola ebigimusa ne bakola masanyalaze naye nuclear mugimanyi yonna singa okuba waawo n'aliikinga ayinza okuba nti ajja kutta abantu abaliraanye waawo so nebagaa ti wali nnyo damage yakoleddwa naye ne balabula ne bagamulekerawo okuba ne mukwasiko wano ebyokulwanyisa bwe bityo. So munange ekyo bwe kyabadde ku side y'abannafano amayiddwa nga aba Ukraine n'eggwanga erya Russia. Tugezeko mu ggwanga erimayiddwa nga abannafano aba Israeli kyekiri omuganda nga atuyiza otwalugenda mu maaso okufeffetta aba Hamas abatujju kukyagenda mu maaso. Akati we twogerera ojjukira nagamba nti nno Abayisirayiri bali babawaabidde nti olw'ensonga nti baakuba ebizuka rockets ne zigenda zitomera ne zikuba emmotoka ey'abagabi b'obuyambi aba World Central Kitchen 7 ne bafa. Emmotoka kyebaga nti yali branding Israel ne gamba gyegera kuva kuba nti enoonyeza ku nsonga zino kati yanoonyereza neraba era ne yeetonda negaba ne yali nsobi. So wetwogerera bagobye officers 2 balambirira n'abo ba senior commanders ne bateeka ku nninga ko ali ku bbali naga ati nno mmwe mwaviirako kuba nti mutta abantu ekintu kyemugamba ati nno abantu gabanga nti mutegedde kalibo bagobeddwa naga kye kiyiza ekyeso okuba nti ekola mu kaseera kano kennyini munafu atuuliriza. Mu mbeera y'emu Israeli baade baga nti nno beeteekateeka okuba nti bava mu kibayita ekino ekimayiddwa nga ekya Khan Yunis okuba nti nno beeteekateeka okulumba ekitundu kino ekimayiddwa nga Rafah. Kati amagye aga Israeli olunaku olw'eggulu gavudde nate mu maserengeta ag'ekibuga ekya Gaza Gaza City mukatu akamanyiddwa nga Khan Yunis yabadde ebbanga lyonna nga bakola kibayita ground offensive banoonya abatujju bagamba aba Hamas kali mune baavuddeyo naye ke kaseera kati akokuba nti beeteekateeka ate okola olulumba mu Rafah. Juke Rafah abantu abasinga obungi baddukira bano abanoonyiboobubudamu yabatwala kati bagambye nti nno kaseera katuuse final step ey'okulaba nti kati tumalawo kiwita omwesujju owa Hamasi munnange. Kali nga amagye gakikola kino olunaku olw'eggulu bwatyo galangidde gavudde mu kibayita eri mu Khan Yunis kati bagambye okusinza ku minister wa defense amanyiddwa nga Yoav Gallant agenda nti kati obudde buno bwanga bonna bagenda boolekezaawa mu kibuga ekya Rafah. Bagenda newankubadde nga amagye gabadde gavaayo mu Khan Yunis next mission zaabwe bagenda kukola operation ziri ez'obulabe ezinga kati ezisembayo okiwulidde baba oba kigambibwa nti bino bigenda maaso waliwo kye bayita intesiganya kyagenda maaso nazo era baga nti nno abakungu ba gavumenti abamu okuva mu Israeli bawadde green light okugenda okuba nti baatendinga enkuŋŋaana ezo wali mu Gaza mu kibuga Cairo ekya Egypt oba ekya Misiri nga boogera ku Gaza mu kusabansa ebyokulwanyisa. Naye nga delegation ya Israeli ekyagenda bweti muganange birenga batula ku mmeeza birenga bateesa balabe babinaatukako oba kusabansa munange emmundu kugenda mu maaso ulira ate prime minister ekyagambye owanafana aba Israeli twogera kwani Benjamin Netanyahu agambye nti nno teri kussa wansi mundu okujjako nga abantu bonna abawambe abaatwalibwa aba Hamas bateereddwa. Oyagambye olunaku olw'eggulu yagenda kukkiriza n'akamu n'akeddagala oluvannyuma lw'emyezi 6 mulambirira nga balwanyisa aba Hamas mu Gaza nti batekwasa ebyokulwanyisa mumuteeseyo muteese mugende maaso muteese nga gavumenti naye nga nze prime minister sijja kukkiriza paka nga omuntu asembayo wambibwa ateereddwa. Muganda wange entesiga zigenda mu maaso mu ggwanga erya Egypt oyo ye naye kati akola ki awera agamba sijja kikola okujjako nkimanyi pressure okuva ebweru w'eggwanga
yeyongedde bavudde nga bandisatise bakola ki nesigenda kulekeraawo paka ngenda bakuba paka ng'omuntu asembayo eyatwalibwa akomezebwawo ku butaka wano nga tumugjeeyo. Awo nga bulijjo ekibuzo effe kiri nti wakati w'Abapalestine bayita Bafirisuuti n'Abayudaaya bayita Abayisirayiri, Kaluma Nywera avaawa? Okyali mu program Kaluma Nywera. Alright, uterevu kyali ffenna munafu atuwuliriza. Okyali mu program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange jjukira tukyatunuulira nate Kaluma Nywera wava wakati w'eggwanga erimanyiddwanga erya Isirayiri n'eggwanga erimanyiddwanga erya Palestine. Kakati nno naye kamaze okulaga betuyita abakulembeze ab'eggwanga oba ab'obwakabaka jjuka tuli mu biseera bya bwakabaka obwa Isirayiri nga bujja butambula munaffe atuwuliriza ng'ekyo no wanyiizanga Katonda kye yakolanga ng'abugabulayo nate eri mu mukono gw'abalabe. Mukono gw'abalabe kye bakolanga nabo nga bagenda mu maaso babacunya babafuga, naye era munne Katonda yatereeranga ate ne abaana ba Isirayiri bano bwe bakolanga ensobi ne beetonda ne babonaabona ne babonerera nga munnaye kasaba etonda Katonda abaddiramu kubanga Katonda jjukira yali yamala okuba nti akola endagaano ne bajjajjaabwe jjukira endagaano gye yakola ne Abraham, endagaano gye yakola ne Yakobo, bw'atyo endagaano gye yakola ne kabaka amayiddwa nga Dawudi, endagaano gye yakola ne Sulemaani. So okekanga nga bambi buli babenoonangayo bati nga bakaaba bakabiranga Katonda tonanga abayamba naye bajembanga bwe bati ate nga bagulira mukono gw'abalabe nga bakolako ng'abaddu nga batwalibwa ng'abasibe mu mbeera we bityo. Akati no twaleka tuleze okulaba kuwa kabaka obwa Yuda nga bwe bwali jjukira nti no Isirayiri eno yamaze okuba nti munange etemibwamu obwakabaka bwatemibwamu emirundi ebigwa bibiri oba emirundi ebiri. Tulina obwakabaka obwalimu obwa Yuda, ennyumba ya Yuda saako mpozi n'ekika ekimanyiddwanga ekya Benjamin. Bano jjukira nti no bafuga obwakabaka bwa Yuda mu kibuga Yerusalemi. Akati ate ebika ebirere 10 byo byafugirwanga eno munange wansi, naye ekyaliwo kyali nti nno munnaffe bali babirumba dda baza okuba babisesebula bikubola bikuba era nga ekyaddirira n'obwakabaka bwali busembe obwanyidanga obwa Yuda bwalumbibwa. Okuba ne babulumbye kitegeeza nti no muganda wange obuli wa Isirayiri babakubye buweddewo kati balumbye buno obwa Yuda nabo babukuba mu mbeera bwe butyo nga balaga Katonda ng'alaga nti no kasobeera toli ku sayidi ye munnange asobola okuba nti akulumba n'akugjawo. Akali ekyaddirira muganda nga atudiriza kwe kulaba nga ate kabaka okuva eri mu Babiloni twogera ku Nebukadduneeza yali asobola nti alumba era yatandika okuba nti alumba Yerusalemi munnange. Ekyamulumbya Yerusalemi kyali kimu kyokka kuba nti munnange balaba nti jjukira bwakabaka buli omu yalabanga bw'afunayo eggwanga n'alifundiriza obwakabaka n'abufundiriza ne bubeera wansi we kkiriza obagaana. Emisolo gyonna egiba gikuŋŋaanyiziddwa okuva mu kitundu ekyo giba gijja mu nsawo y'obwakabaka obwo abeera wambye. Era okuwamba kwatandikanga mu biseera ebyo kwali kw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira, era ebyaddirira byali byakuba nno buli kabaka yali owa Yuda ebyaddala ng'ate munnange alumbibwa nga naga nti okubonaabona kulina okuba nti kubeerabwo ne babonaabone batyo mpola mpola. Ne tulaba kabaka owa Yuda amanyiddwa nga Yekoyakimu, kabaka wa Yuda oyo munnaffe atuwuliriza jjukira okusookera ddala ono naye bamutuma butuma erinnya eryo kubanga kabaka wa Misiri oba muyite Falaawo yagala n'alumba yalumba obwakabaka buno obwa Yuda ng'alumbya ni kabaka yalimu yamiddwa nga Eriyakimu yali mutabani wa kabaka Yosiya. Era munnange olwamukuba jjukira yakuba kabaka oyo era amala omukuba n'amugamba nti noke tewali tabbu n'akyusa erinnya lye n'amutuuma okati olwo atuuma Eriyakimu munnange kubanga amaze okuba nti awamba wano wonna era ali amusaidde n'okumusalira kyalina okuba nti akola balina okuba nti atwala otwogera ku Falaawo amanyiddwa nga Neeko ekyakola. Jjukira nti nno kigaa nti nno yamusibira eri mu Libula mu nsi y'e Kamasi aleme okufuga Yerusalemi era n'amusalira omusolo munnaffe ogw'effeeza talanta 12 wamupozi nezezabbu zaali talanta nga 21. Akati nno awo enkulaga nti n'abasajja no muwedde bukulaga obwakabaka bwa Yuda budansa okuyuugayuuga bwonna era Falaawo kyeyakola ng'ataddeko kasitoli yawambanga nga yassaako gwayagala ye nga ssaako gwayagala n'agwogera ofuga mu kifo kino genda maaso ere ng'ofuga munnange. Kati kabaka oba Falaawo amayiddwa nga Neeko addira
Eliyakimu yali kabaka mutanu wa kabaka Yosiya, amufuula kabaka okubeera mu kifo kya kitaawe ng'amaze okuba yamulutte e Misiri, kubanga gwatwala no yaani gwe bayitanga Yekoyakaazi. Kakati bwe yamutwala eyo ono amuleka wano. Yekoyakimu amukyusiza erinnya namuga gogo okufuga Yuda, naye ng'ofuga Yuda olina okuba ng'oleeta omusolo gwonna gw'osoloze noguleeta eri nze nja kuba nkola ki, nze nkutoolerako. Ekitegeeza nti nobeera kali mufuga wansi wa kabaka w'e Misiri nga yabatwala nga mmwe abalina obwakabaka obwa Yuda. Munnange bwekyo bwe kyali paka nate omusajja amanyiddwa nga Nebukadduneeza gwe twogerako yali kabaka wa bannaffe bano okuva eri mu Babulooni, naye omu munnange n'alumba Isirayiri oba n'alumba Yuda, era mu kugirumba munnaffe yagikuba nabeera ng'awamba ekitundu bwe kityo. Era olwakiwamba kkiriza obagaana, olwo ne Falaawo amanyiddwa nga Neeko olwawulira nti oli musajja amaze okuba nti awamba yeefuza ekintu kyonna ekyanga ekya kabaka w'e Misiri n'akita n'agaa kale nkitadde. Era okuva olwo munnaffe n'abeera nga kabaka oba Falaawo w'e Misiri akomeeyo, akoma ku mugabo gumanyiddwa nga Fulaati, n'aguleka. Olwo ne kibanga eno ku sayidi eno ey'abwakabaka wa Yuda ewa Yekoyakiini okuba nti yafugayo munnaffe, n'abeera nga yo baddize kati mikono gyani egya kabaka amanyiddwa nga Nebukadduneeza owa Babulooni. Babulooni naye kakisa bagenda mu maaso n'abeera nga yafuga, yasindika ejje lye naye banga munnange likubye abasajja bonna wano, era lye batwala ng'abaddu mu mbeera bwetyo muganda ng'atuuliriza. Era bamala okuba nga Nebukadduneeza azze mu kibayita Yerusalemi eno n'akuba n'amaze okuba nti awamba, kitegeeza nti kati obudde buno yafuuse kabaka. Era n'agamba nti yagenda amaaso n'anyaga kita okubba kwennyini ebyobugagga ebyenjawulo byajja mu nnyumba ya Mukama, ebyali mu nnyumba ya Mukama eyo ojjukira, n'abitwala n'atematema ebintu byonna ebyalimu ebya zaabu kabaka Sulemaani bye yamaze okuba nti azimba n'ateekamu mu biseera ng'akyali kabaka wa Isirayiri. Ebiseera ebyo munnange teyakoma ku ekyo, yatwala ab'omu Yerusalemi bonna ng'abasibe okuba bonna wamu n'abasajja abali ab'amaanyi ennyo bonna batwala bali nga bamukolera kati bakola ogwakasanvu eri mu Babulooni. Era yatwala ne Yekoyakiini ono yamutwala e Babulooni wamumpozi n'ennyina maama we gwe twogerako mama wa kabaka wamumpozi ne bakazi be bonna n'abatwala, saaka abakulu b'ensi abatwalanga munnange agaliza ensi eno obwakabaka buno n'abatwala e Babulooni ng'abasibe eno ng'abajja Yerusalemi. Akati nno kigambibwa muganda ng'atuuliriza ekyo amaze okuba nti akikola bw'atyo kabaka wa Babulooni ono gwe twogerako amanyiddwa nga Nebukadduneeza n'afuula omusajja amanyiddwa nga Mataniya ono yali kitaawe wa kabaka omuto owa Yekoyakiini. Laba mukwata amufuula kabaka mu kifo kyani ekya Yekoyakiini. Era bamufuula kabaka namugamba nti okumanya nina obuyinza nkufudde kabaka, ojja kubeera muddu wange kwati okolera nze. N'erinnya n'amukyusa okumanya bali bajoozi nnyo nnyini ddala, n'amuggyako erinnya lya Mataniya n'amuyitanga n'amuwa erinnya erimanyiddwa nga erya Zedekiya. Kati Zedekiya afuuka kabaka waaki owa Yuda ng'ateekeddwako kabaka amanyiddwa nga Nebukadduneeza owa obwakabaka obwa Babulooni. Akati ebiseera ebyo Zedekiya munafatu yali awezeza emyaka gyali 21 bwe yatandika okuba nti afuga. N'afugira emyaka gyali 11 mirambirira ng'afugira mu Yerusalemi, era nga nnyeni n'emunenge eriyunga waawo baali bamuyitanga Kamutaali muwala wa Yeremiya ow'eri Eribuuna. Munnaye kabaka Zedekiya alaso okuba ng'afuga n'akola yakola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi byonna nga bwe byali Yekoyakimu yakolanga ebiseera ebyo. Munnange olw'okubanga Mukama Katonda yasunguwalira nnyo ab'omu Yerusalemi ebiseera ebyo munnaffe atuuliza wampozi n'ab'omu Yuda kyeyava munnange abagoba mu maaso ge. Era Zedekiya kigambibwa mu biseera ebyo naye ajeemeraani kabaka wa Babulooni amanyiddwa nga Nebukadduneeza. Munnange wajeema omanyi kyaddirira waali olwo mu mwaka gwali ogw'omwenda kasookedde nga Zedekiya ali obwakabaka. Omwezi gwali gwa 10 ku lunaku olw'e10 olw'omwezi kabaka Nebukadduneeza twogera ku wa Babulooni n'atwala ejje lye lyonna n'alitwala n'alumba Yerusalemi nate kubanga awulidde omusajja gw'ataddeyo alaasa okuba nti amujeemera. N'asula ejje eryonna n'ejje lye n'alitwala Yerusalemi okumunnanga okola ki okukirwanyisa. Era kyeyakola n'asiisiira okukyolekera
kigamba nti ne bazingako bwe n'ebigo okuva eruyi n'eruyi ku njuyi zonna ne bazeetolola. Awo ekibuga muganda ng'atuuza emedwa nga Yerusalemi ne kizingibwako okutuusa ku mwaka ogwa kabaka amayiddwa nga Zedekiya ogw'11 nga yafuga. Munne ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi gw'Emeko ogwokuna, enjala n'amuwadde katole munafu atuliza n'enyiikira nnyo mu kibuga. Emmere n'okubula n'ebula, n'abantu b'omu nsi eyo n'erina muganda ng'atuliza ne nga bafa enjala, tebakyalina kyakulya. Awo kye baakola, bamaze okubanjukira basinzeko ekibuga kyabwe kyonna kizingiddwako, tebagyana kyakulya. Bali nga genda nno kati kaze mujja kukkiriza ntubazinzeeko, temujja kufuluma kufuna kyakulya mubeere omwo paka mukkiriza nno kabaka yaani afuga ye Nebukadduneeza owa Babiloni. Munnanga olwatuuka lwali lumu, abantu bonna b'omu kibuga ekyo Yerusalemi kye baakola, ne bakuba ebituli mu bbugwe ow'ekibuga. Abasajja bonna abalwanyi ne batoloka ekiro ne batoloka ekiro, newankubadde nga munnaffe nga Abakaludaaya baali bakizingizza ekibuga okuva enjuyi n'enjuyi, bakizingiza ne bakikuuma. Era kye baakola, ne bakwata ekkubo eriyita mu nnimiro ya kabaka, ne bayita mu mulyango ogugatta ebisenge bibiri. Kabaka n'agenda nabo nga bayita mu kkubo lya Alaba. Naye jjo munnaffe atuliza ery'Abakaludaaya lino tebaawulira, olwakigenda ne badduse ne bawondera kabaka amayiddwa nga Zedekiya, ne bamutuukako mu nsenyi eza Yeriko. Munnange olwatuuka kabaka Zedekiya wali mu nsenyi eza Yeriko, ejje lye lyonna ne libwamulira ne lisaasaana. Abasajja boosu byali bagenda kulwana bakuume kabaka, bakubye ebirayiro okufa naye obutanyagwa, bawoza woligwa wendigwa, nze ndisookayo, afazayo okutwala gwe ali kutonyesa ezziga ne mutonyesa omusaayi. Bakuba ebirayiro batyo ne muganda wange basajja bana bakabaka Zedekiya batuukako, babasazeeko wali mu Yeriko, mu nsenyi ya Yeriko ebyaddala, ne babulya mukama waabwe ne basaasaana. Awo munnange mu kiseera ekyo ekyaddirira kyali kimu kyokka, kuwamba kabaka ne bamutwala eri kabaka w'e Babuloni eribbula. Munnange olw'omutuusa mu maaso ga kabaka n'amusalira omusango okumusinga. Era mu kaseera kenyinga amaze okuba ne bamukwata eno, battira batabani be bonna, batabani ba Zedekiya babatya mu maaso ge ng'alaba bw'ati. Ye mpozi ne bamusiba mu masamba ne bamutwala e Babuloni mu maaso ga kabaka. Kabaka olwamutuusa n'amusayira omusango, gumusinge munaffe. Munnange mu kiseera ekyo, mu mwezi ogwali ogwokutaano ku lunaku lwali lwa 7 olw'omwezi ogw'omwaka munana gw'e19 ogwa kabaka amayiddwa nga Nebukadduneeza kabaka w'e Babuloni, omusajja bamwitanga Nebuzaladaani omukulu w'abambowa, omuddu wa kabaka owa Babiloni, n'agenda e Yerusalemi. Bamutumye, genda gwe mukulu w'abambowa, genda okola byekutumye. Muno olwagenda e Yerusalemi n'ayokya ennyumba ya Mukama. Teyakoma ku ekyo n'ayokya ennyumba ya kabaka. Teyakoma ku ekyo n'ayokya ennyumba zonna enene z'omu Yerusalemi. Omuliro ne guteta, zonna ne zisaanawo n'azisaanyaawo. Munnange n'ejje lyonna ery'Abakaludaaya abaalina omukulu w'abambowa ne bamenyaamenya bbugwe wa Isirayiri enjuyi zonna. Isirayiri esaanawo muganda wange, Yerusalemi esaanawo yetwogerako. Munnange abantu abaali basigaddewo bonna mu kibuga ekyo n'abo abaali beewaddeyo ne badda ku ludda lwa kabaka wa Babiloni awamu n'abalala bonna. Munnange omusajja ono amakulu abambowa amayiddwa nga Nebukadduneeza, omukulu w'abakuumi bonna aba kabaka, n'abatwala e Babiloni nga batutenga abasibe bali ku mpingo. Bagee nti ife okufa afazaali tutwale tukolemu naye ng'abasibe oba ng'abaddu. Naye mu kiseera ekyo omukulu w'abambowa n'aleka abantu b'omu nsi eyo abaali abaavu ennyo, n'agamba etwenje tutwatwala, muli baavu mpunga byoya, temulina maanyi, temulina kakina n'akamu, mugenda kukola ki? Temusobola na kukola. Munnange bo ekyabalekisa eno yagala kye mugenda okukola kiri kimu kyokka, mugenda kusigala munongoosa emizabbibu n'okulimanga mu nnimiro, tetugenda batwala nate eri mu Babiloni. Munnange Abakaludaaya kye baakola ne bamenyaamenya n'empagi zonna ez'ebikomo ezaali mu yeekaalu. Tebakoma ku ekyo, ne bamenya ebikondo byonna ebyaliko namuziga
okwatuulanga munnange okwatuulanga tanka ennene ezazimbibwanga Sulemaani owazijjukira ez'ebikomo ne balyoka batwala munnange ebikomo byonna ne bitwala e Babilooni. Munnange tebakoma ku ekyo. Jjukira nti no Kabaka Sulemaani yali atadde buli kimu ekya ffeeza ekya zaabu eky'ebikomo mu yeekaalu ne mu nnyumba kiti obwakabaka bwe oba olubiri lwe omwali esseffuliya ebijiiko byonna bya zaabu. Tebakoma ku ekyo basajja bano kye baakola ne babitikka entamu ebisena ebijiiko byonna wamu byonna ne babisitula nabitikka ku gundi nebitwala byonna nebitwala ebyali bikozesebwa munnange okuweerezanga mu yeekaalu nebitwala e Babilooni. Munnange na buli kintu kyonna ekyakolebwa mu zaabu oba mu ffeeza omuli ebyotolezo saako ne bakuli Nebukadduneeza kye yakola kyonna yatwala ntwale. Empagi zombi ne tanka ennene wamu n'entebe Sulemaani mwene zeyakolera mu nnyumba ya Mukama obuzito bwazo bwonna bakigambibwa munafaatuliza ebikemo bizali za bikomo ezisinga obungi ennyo n'ebintu byonna nga bizituwa bitya nga lusobola kuba nti obipima n'okupima obuzito bwabyo n'ebyonna ne bagamba tulina obitwala nebitwala babijja mu Yerusalemi babitwala eri mu Babilooni. Munnange empagi emu kiga nti obugulumivu bwayo yina emikono nga 18 mirambirira ng'eriko omutwe ogw'ekikomo obugulumivu bwagwo omikono gyali emikono nga3 era ng'eriko n'ebifaananyi eby'emikuufu n'ebyamakomamawanga ku mutwe okwetoloola nga byonna bya kikomo. N'empagi ey'okubiri nayo munaffe yali ekoleddwa mu ngeri y'emu ng'empagi yasooka byonna tebyasigala bino okuba nti bigenda e Babilooni ko byali byabugagga bungi nnyo Sulemaani yamaze okuba nti akola ng'alessera mu kibuga ekimanyiddwa nga Yerusalemi. Munnange mu kiseera ekyo omukulu w'abambowa n'akwata Seraaya kabona asinga obukulu ne Zefaniya kabona owokubiri wamu n'abaggazi 3 n'agamba nti no kale mujje ne mu kibuga mwennyini n'ajjamu omukungu yali akulira ab'amagye n'abasajja 5 ku abo munaffe abaatuukiriranga kabaka okuwa amagezi abaali bakyali mu kibuga ekyo saako n'omuwandiisi omukulu eyawandiikanga munnange abasirikale mujje mu ggwanga saako n'abasajja 6 ku bantu munnange bano betwogerako abatutuufu mu ggwanga lyonna abakwata ono omumbowa omukulu bagano baali bakyali mu kibuga ekyo abakwata. Era mu kiseera ekyo Nebukadduneeza kye yakola omukulu w'abambowa n'abakwata n'abatwalira kabaka we eri mu Babilooni mu biru yatuulanga mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Libula. Mune kabaka w'e Babilooni obatuusayo abasajja bano bonna ab'amaanyi ab'ebitiibwa abaleesamu ekitiibwa ekingi ennyo nga bali mu Yerusalemi bwakabaka obwa Yerusalemi abaana ba Isirayiri abo batuusiza wansi mu maaso ga kabaka wa Babilooni. Kye yakola babatuusizaawo n'abafumita n'abattira e Libula mu nsi y'e Kamasi. Abasse muganda wange bonna batutenga abaddu abasse abali bamanyi bonna andi babawuliriramu katubatte. Munnange babati abantu ba Yuda bwe bajjibwa mu nsi yaabwe ne bawaŋŋusibwa okuba ne batwaliddwa nate mu nsi etali yaabwe endala bwakabaka obulala ng'abasibe batwaliddeyo ng'abasibe. Munnange Mukama Katonda kyali munyiivu. Munnange mu kiseera ekyo Nebukadduneeza kabaka wa Babilooni bwe twogerako kye yakola alegedde twali okuba balesse eri Yuda okuba nti balima ate gye banagenda okuba basolozi bayita omusolo. Kye yakola n'ateekawo Gedaliya mutani wa Akikamu era muzzukulu wa Safaani okuba mufuzi w'abantu bali abasigala muwa eri mu Yuda. Nagamba kati gwe ntaddeyo genda maaso bere ng'onfugira ku bantu abo abasigala mu Yuda. Kye nagamba kyojja okukola omusolo etanga eno oberenga muwulize gyendi nganze kabaka wo. Munnange abakulu bonna mu ggye lya Yuda ne basajja baabwe abaali basaasaaniddemu naye mu nsi abaayigana okwewaayo eri kabaka wa Babilooni. Jjukira badduka abamu ne bagenda ne bagwambala naga nti katudduke tugende. Abamu bava kabaka ne badduka emisini ne basooka bamulekaawo kabaka n'atwalibwa ng'omusibe. Munnange olwawulira nga kabaka wa Babilooni ataddewo omusajja amayiddwa nga Gedaliya okufuga Yuda ne bagenda Mizupa gye yali. Munaye wagendayo abagenda kwaliko bamuyitanga Isimayiri mutani wa Nesaniya, kwaliko Yekonaani ono mutani wa Kaleya,
kwaliko ne Seraya mutani wa Tanukumesi omunetofa okono kossa ne Yazaniya omwana gwe bagamba nti nno omumakasi bona abasajja baabwe ne bakulemera abantu abo naga nti bane mujje tugende eri kabaka ono gwe batadeko tulabe kyatugamba. Munnange bwe batuukayo ne bamusaamu ekitiibwa nga kabaka. Gedaliya kye yakola, Gedaliya ono n'abalayirira bo ne basajja baabwe bali bazze nabo n'abagaa nti no temutya bakungu mmwe Abakaludaaya, kyengenda okukola kiri kimu kyokka, musigale mu nsi eno muwoleze kabaka w'e Babulooni mujja kuba bulungi. Owulidde baaba, musigale mu nsi eno muwoleze kabaka, kyokka bagamba basigale mu nsi eyaabwe, kyokka nga bawoleza kabaka waani wa Babulooni amayiddwa nga Nebukadduneeza. Ne banakikola ekyo bajja kuba bali bulungi nnyo. Mune ne bakkiriza nabo ne bagamba nti kale katukkirize ng'omusirusiru wabeera naye nga tulina kyetupulaninga oba kyetwagala. Mune olwatuuka mu mwezi gwali ogw'omusanvu, Isimayiri mutani wa Nesaniya mutani wa Erisama ow'ezzadde lya kabaka najja n'abasajja bali 10 wamu naye ne bajja paka mu lubiri lwa gavana Gedaliya ne bamufumita era ne bamutta awamu n'Abayudaaya n'Abakaludaaya abaali wamu naye ebizuupa. Okitegede bamufise kabaka bamuse bamugye omuganda wange bagenda kugenda kutukiriza kutufuga nga mutufugira mu nsi yaffe, kyokka batufuga muveeri mu Babulooni. Munnanga abantu bonna abatono abakulu n'abaami b'eggye ne basituka ne baddukira e Misiri, kubanga baatya Abakaludaaya baga nti tebasaba sekato kabaka munnaye ekitako kigenda kubeera ki? Kugenda kubeeramu neekuttibwa buttibwa. Era kyebaako ne basituka ne baddukira paka e Misiri, eyo ne bekweka eyo. Munnange mu kaseera ako awo lwatuuka omwaka gwali gwa 37 ogw'okusibibwa kwa kabaka amayiddwa nga Yekoyakiini yali kabaka wa Yuda, mu mwezi ogw'12 ku lunaku lw'omwezi olw'27 Evirumerodaki mwe yafugikira kabaka owa Babulooni. Ono Nebukadduneeza amaze okuba nti avuddewo. Akati ono kabaka omupya owa Babulooni akwatirwa Yekoyakiini ekisa, kabaka wa Yuda amukwatirwa ekisa. Era mukumukwatibwa ekisa naga nti omusajja bamusiba nnyo akyali mukomera nakati. Munnange amujja mukomera era namugaa nti wamujjeko ebyambalo bikomera byonna. Era okuva olwo namugaa nti oyo muleete nga kumpi wano alirenga nange mune ku mmeeza ya kabaka obulamu bwe bwonna. Era munnange musajja wattu ne bamugjamu ebyambalo ebyekkomera tugira eri kabaka Yekoyakiini owa Yuda. Kabaka n'alagira bamwenga omugabo ogwa buli lunaku ebbanga lyonna lyamalanga mulamu ng'afuuse mukwano gwe munywanyi we mu mbeera bwetyo obunafu atuuliriza. Akati nno ebintu bikyuseemukko awo. Kabaka azze mu bigere ebya Nebukadduneeza. Ono yali wali wa kisa nnyo nnyini ddala, kubanga obola atadde ne kabaka munne kitaawe gwe yasiba kkiriza obagaana bawajja kuba kibayita enkolagana ey'akabi ennyo nnyini ddala. Munnange ebiseera ebyo ekigambo kya Mukama ebyadda kyatuukirira, kyagaa nti nno kkiriza obagaana wajja kuba kibayita okuzikirira, kubanga byayogera byonna ebya Yerusalemi okubanga efuuka bayita amatongo kyatuukirira. Abantu bonna nga badduse battiddwa kyatuukirira. Era bayo ennyumba ya Mukama Katonda ne bamenyamenya bbugwe wa Yerusalemi nga bwe gambye, ne bookya amayumba gonna muganda wange, ne bazikiriza ebintu byonna ebyabirimu. Nabo bonna abaawona okuttibwa gaiti no baatwalibwa e Babulooni ne babeera baddu mu mbeera bwetyo. Naye kabaka ono omupyaze atadde munnange kabaka munne kyekinaddako muganda wange. Era kigati no bano abantu bonna abasinga obulungi ennyo baali eyo nga bafuuse abaddu paka okutuusa ku bufuzi bw'obwakabaka oba Baperusi. Abaperusi batwogera ku mulungereza bawita Bapaja. Bapaja. Munnange ekyo kyabaawo mwega ekyo okutuukiriza ekigambo kya Mukama Katonda kyeyogera ng'ayita mu Yeremiya. Ojuka kye nagamba oli nti ensi eribeera matongo okumala emyaka 7 okusasula kibaita sabbiiti ezitaakuumibwa. Abaana ba Isirayiri munnaffe bali mu kusasula kati. Mukama Katonda nga bagamba basasula. Era kigambo munnaffe atuuliriza ebya ddala, kubanga obuzibu bwemaze okuba nti bujja, naye
bafuna maybe ekisa, bafuna ekisa kyebayita ekisa. Kakati ojjukira bamaze okuba nti batta bo bennyini basanyizaawo omukawo bagavana oba erena okuba nti akuuma obwakabaka buno, sina bwakabaka bati ekitundu ekimanyiddwa ekya Yuda, amaze okuba nti agibwa amayiddwa nga Gideriya. Gedaliya wavaawo bamaze okuba nti bamutta muganda wange. Jjukira nti nno teyali musajja mubi, n'akamu n'akeddagala ye bamuteekawo oba nti munanga akuuma ekintu kino, naye nga teyabayisa bubi, kubanga jjukira yali akkiriza n'okukkiriza okusembeza abo abaana n'abantu aba Yuda abaali badduka nga bonganga busibwa, n'abakkiriza okuba nti mukomeewo kasamu munakolera kabaka wange Nebukadduneeza, sina tabbu n'ekyo. Munange n'ekyembi ekyaliwo nga bakulembeddwamu Isimayiri mutani wa Nesaniya, gwe bagamba nti yalinamuko omusaayi ogw'ekirangira eky'obwakabaka, wamu ne banne 10 munnaffe ne balumba. Laba kabaka bavuddemu omusajja ono gavana avuddemu emikwano gye ne bamufumbita munene bamutta musajja wattu. Munnanga olwamutta ono omusajja amayiddwa nga Gedaliya, munnanga ate ebintu ebyateya, kubanga jjukira badduka ne bagwambala nga batya okuwoolera eggwanga okuwa kabaka amayiddwa nga Nebukadduneeza owa Babilooni. Munaye bagenda eyo ekyali mu kye bayita abamu ku abo n'Abayuda abamu baali batanse okuba nimwe bamwagala omusajja ono gavana, bakungubaga kye bayita okukungubaga. Bagamba nti ekigenda okuba kiddiriraawo kkiriza obagaana kigenda kuba kibi nnyo nnyo nnyo. Okungubaga kwaliwo ebyaddala, ne baleka n'okusiiba. Omanyi kye bayita okusiiba, ne kye bayita okusiiba kwennyini, nga balaga ennyiike ko basa omusajja gwe bagenda munange abadde musajja wa Katonda, tabadde nakamu n'akeddagala kadde akoze ki, kabadde agenda okuba nti munange akola. Muna ebiseera ebyo kye tuyita okufa okufa okw'omusajja amayiddwa nga Gedaliya munaffe atuuliriza. Abaseberasa okuba nti basiiba okuva ku makya paka ekawungeezi, enjuba tennagoloba, munnange nga bali mu kunakuwala okw'ekitalo ennyo, kuba bamugamba nti nono yali omu ku abo abaali bagavana abali munaye abatuukirivu, newankubadde nga yali ali mu kuba nti afuga obwakabaka bwa Yuda nga bufugira kabaka Nebukadduneeza. Naye ekyaddirira kino kyennyini ekyokufa kwe kyasanyawo kye bayita obwakabaka ne tempo oba ennyumba ya Mukama Katonda esooka eddala nesanirawo ekiyita destruction of the first temple, eyaani eya Mukama Katonda eyali mu Yuda mu kibuga Yerusalemi. Akati jjukira nga bwegambye nga tugenze mu maaso ebyaddira byonnabyo baza okuba nti bamutta, abantu baza okuba nti basiiba bo bennyini, baga nti nno kino kijja kukola okaaba kufuusa okaaba. N'abamu bennyini Abayudaaya wamu pozi n'abo baali basigadde baddusa emisinde bagenze emizuupa bayikweka eyo, ekyo simayo okuba nkiyita. Munnange kigambibwa nti mu mwezi gwalinga kibayita okutandika okuba nti basiibira ddala okujjawo kiri ezo ennaku ze bagamba ez'okuba nga batemulya omusajja oyo, baga nti no gwalinga mwezi gwa 7 awo. Kakati no mugana wange atuwuliriza nti kino kyonna abamu baakiraba bubi nnyo, kubanga jjukira Nebukadduneeza kye baakola. Ennyumba eya Mukama Katonda emaze okuba nti ebbibwa oba otegedde kibayita okunyagibwa n'okusanyizibwawo. Abamu ate mune balanga okuba nti munange bakirabira ddala nga okola revenge bwekyo n'okuba nti ebeera. Kakati ekyaddirira abaana ba Isirayiri abamu ku abo abaali baagala maybe baali temanyi nti omusajja ono mubi nnyo, yali mulungiko, balanga okuba nti basiibira ddala. Kakati muganda wange ekyaddirira kyali ki? Bali eri Nebukadduneeza amaze okuba kaseera mala okuba nti yagenda. Jjukira nti nno kye bagamba kiri kimu kyokka nti tempo gye twogerako bagyokya bagyokya ebyaddala gye bazimba yasanyizibwawo, buli kimu ne kitwalibwa. Nebukadduneeza nga amaze okuba ng'akola ki? Nga amaze okuba ng'akyogera ekyo, yalagira buli kimu kibe nga kitwalibwa. Abandi basajja bataasa okuba nti munaye basiiba, bagamba ki? Tebakyalina bwe baddukira. Mukama Katonda yabavaamu, bakkiriza nti kituufu ddala yabavaamu. Akati waba yabavaamu
ekinaddiriraawo. Akaseera kali kakwegayirira, kali kakaaba, kali kannaku munnaffe atuwuliriza. Omuntu bamusse bagamba nti nno kadi ayagala okuba nga ajja munnange ku sayidi yaffe to our rescue. Juke nagamba nti nno Kabaka Nebukadduneeza amaze okuba nti agenda. Asikirwa nate kabaka omulala. Kabaka omulala kasita musikira ekyaddirira kyali kimu kyokka munnange waliwo ebirungi ebyajja byalina okuba nti bijja ku sayidi eyo. Wajjukira kabaka ono munnange agibwa ne mukomera. Tugenda kwani Yekoyakini yali munnange yakwatibwa agibwa mu komera munnange omwaka gwali ogwa 37 ogw'okusibibwa kwe nga maze okuba nti ateekebwa mu komera mu mbeera bwetyo. So kabaka amanyiddwa nga kabaka wa Babiloni yali munnange amaze okutya ebigere bya Nebukadduneeza bigere, amanyiddwa nga Evirumerodokaki bino amufulumya era n'amuwa munnange ekisa nabuga nti nno kale yamujja mu komera yanagaba munnange bamuwe munnange tewali tabu nga bakabaka balabo nabo nawe baali awanganguse ono munnange alinga akati abasonyiye era amuggyemu ebyambalo ya byaki bituyite byamakomera bulungi nnyo nalagira munnange atule ku mmeeza wali nga bali bonna nega nti no already ensi amaze okuba nti munnange efuuse matongo okumala emyaka gyali 7 okusasula sabbiiti ezitaakuumibwa. Munnange kigamba nti no munnaffe atuliza mu mwaka gwali ogw'olubereberye ogwa Kuulo ono kabaka wa Buperusi. Perusi nagamba nti nno ogiyiza ogiyita Prussia oba Pasha, ogiyiza ogiyita Pasha. Mune Mukama n'atukiza ekigambo kye kyeyogera ng'ayita mu nnabbi Yeremiya nga bwe nagambyeko era nekituukira bulungi nnyo munnaffe. Kiga nti no Mukama n'akubiriza Kuulo kabaka wa Baperusi ono okufulumya munnange ekiragiro mu bwakabaka bwe bwonna nga kiwandiikiddwa nga kigamba bwe kiti. Munnange wuliriza nnyo nnyini ddala gwaliko Impact FM Dwasa Mayinja. Bw'atyo bw'ayogera Kuulo emuyite bamuyitanga Cyrus kabaka wabaki wa Pasha wa Buperusi nti obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde era nkuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusalemi ekiri mu Yuda. Kale buli ali mu mmwe ku bantu be ayambuke Mukama Katonda we abeere naye. Uyo baba ekigambo ekitandise ekiragiro kya kabaka Kuulo n'okudda kwabo bonna abawangangusibwa. Kati wulira ekigambo kimaze okuba nkiyitiŋŋana, ekiragiro kimaze okuba nkikola ki kiyita amaze okuba nga akyogera bwatyo munnange nti Kabatonda amugende nti agenda kuba nti akola ki amuwadde kibayita obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama bumuwadde amugomoddeko bw'ati era n'amukuutira okumuzimbira ennyumba mu Yerusalemi ekiri mu Yuda era naga buli omu munnange asituke abeere ng'agenda. Munnange n'agamba tino era buli kisa kyasigaddewo mu kifo kyonna mwabeera nga mugenyi sobera nga oli mugenyi wajja buzi wanga kanojja nobeera wano twakwetanga musibe oli wano. Yagamba nti abasajja mu kifo ekyo yagamba no bamuyambeko nga bamuwa ffeeza mu ne zaabu wamu n'ebintu saka ebisolo obutasaako ekyo kyokka munaye kye baawaayo ku lwabwe bo bennyini nga bakiwaddeyo n'ekyo ennyumba ya Katonda eri mu Isirayiri wabula benene byabwe bali nga babibawa. Wulira essanyu era sokuba ndirumba lijjira abaana ba Isirayiri munnange awo abakulu ab'ennyumba mu bika bya Yuda sako n'ekika kya Benyamini ne bakabona Abaleevi wamu n'Abaleevi bonna Katonda be yali munnange yali ekola ki yayesako bakyayita amafuta munnange bye yabakubiriza omwoyo gye munnange okwambuka okuzimba ennyumba ya Mukama eri mu Yerusalemi. Nagge nti no katwana program ng'etaasa obutandisi ekibuga kiyita oba ennyumba ya Mukama Katonda tempo egudde omulundi ogusookedde ddala yagwa emirundi emeka eri mu kulubanga kati obudde buno mugana nga sogyogerako okuyiwa omusayi kukyagenda mu maaso olwaki olwa tempo gye twogerako ennyumba ya Mukama Katonda egudde ogusooka katulira nno lwegudde ogusooka ng'ani agisudde wansi kabaka wa Babiloni amanyiddwa nga Nebukadduneeza. Akati laba kabaka ate omulala avuddeyo agenda nti ennyumba erina okuba nti eddawo kubanga Katonda ayise mu ye muganda wange kabaka Kuulo gwe twogerako akaseera kano kennyini. Munnange nga kimaze okuba bwe kityo awo bonna
abali beetolodde ne banyweza emikono gyabwe n'ebintu ebya ffeeza n'ebya zaabu n'ebisolo n'ebintu eby'omuwendo omungi ennyo munaffe obutasaako ebyo byonna bye bali bawaddeyo ku lwabwe wabula ebyo byonna ebyali bibabbiddwa byonna naga nti nobikwate. Era Kuulo kabaka n'afulumya ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukadduneeza byonna bye yali yajja mu Yerusaalemi n'abiteeka mu ssabo ly'abakatonda be. Nebukadduneeza ono Kuulo abijja byonna bifulumiza mufulume kimu kyonna buli kisimu kimu kino kyali bakijja mu Yerusaalemi gye bakinyaga mu kifulumye ne bakifulumya okuva mu masabo gano ag'abakatonda ba Nebukadduneeza eri mu Babilooni bafulumye ebweru. Kuulo kabaka w'Abaperusi munnaffe atuuliriza n'abifulumya n'abikwasa omusajja amanyiddwa nga Misuledaasi. Ono yali muwanika namugamba nti omuwanika kola omulimu gwo wanika buli kyenkuwadde kyonna. Era munnaffe atuuliriza nanako kuba nti abibala era yabibala munnange Sesubazaali omukulu wa Yuda waalya bwatunula. Era muganda nga atuuliriza ebyabalibwa ebyaggyibwayo ebyali bibbiddwa emu ku ebyo nga bikyatunatunako biti ebitonotono byali bingi nnyo. Kigamba nti kwaliko essowaani eza zaabu 30, kwaliko essowaani eza ffeeza 1,200, kwaliko obwambe 29 binyogerako byonna bya muwendo ogwaggulu, kwaliko ebibya bya zaabu 30, kwaliko ebyo bya ffeeza eby'omutindo ogw'okugabagamba nti guli ogwokubiri 410, kwaliko ebibya ebirala 1,200, kwaliko essowaani zonna eza zaabu n'eza ffeeza zaali 5,400. Ebyo byonna ffe atuliza Sesubazaali yabijjayo n'abireeta byonna nga byanyagibwa ababinyaga babireeta paka e Babilooni era nga babireeta munnange okuva e Yerusaalemi. Akati kabaka alagidde Kuulo bino okuba bifulumizibwa byonna bibaweebwe bino okuba nti biddayo munnange. Balinga kati konna byataze okuba nnakola ki ate ajjukira. Era bano munnaffe atuliza abamu ku abo ab'amasaza abayambuka okuva mu busibe bwabwe abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka wa Babilooni munnaffe bye yatwala e Babilooni ne babata naga nti kale era munnaffe abo baddayo e Yerusaalemi ne Yuda buli muntu mu kibuga kyeyali munnange avuddemu ekyewaabwe. Munnange atuuliriza bajja ne Zerubabeeri, Yesuwa, Nekemiya, Seraya, Erava bali bayitivu nnyo Buganda ng'atuuliriza abaana ba Parosi 12,000 mu 172 bonna bali baatwalibwa. Abaana ba Sefatiya kiga nti namba zaalinga nnene nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira abali baatwalibwa bonna. Akaseera katuuse kabaka Kuulo agambe nti what musibemu ebintu byamuddayo nate ku butaka ewammwe mbere nga muzimbira Mukama Katonda ennyumba kubanga ayise munzandaze ebyaddala nti mulina okuba nti muddayo. Munnange ebyaddala abaana n'abazzukulu bali batwaliddwa, abaana bazadde, abaana bakoze eki, bonna omusajja bagambye nti akaseera katuuse mbere nga musibemu ebintu mbere nga ate mukola ki muddayo ewammwe munnange. Era ebyaddala abantu bayambukanga babeere nga baddayo munnange mu Yuda, buli kisi ava mu kibuga kye abeere nga addayo, abeere nga asookuba nga atuula eyo. Era abantu bayitirivu nnyo bakabona saka Abaleevi n'abamu ku abantu munnange abayimbi abaggazi n'abaweereza abaggalanga yeekaalu bonna babeera nga mu bibuga byabwe munnaffe atuliza eby'Abayisirayiri n'abala bonna nabeera nga mu bibuga ebyabwe bye baavangamu. Omusajja alagidde babeere nga bakola ki babeere nga baddayo. Ekyo no kitegeeza kimugana ng'atuuliriza Katonda alinga kati ate yeekubye mu mutima n'asonyiwa abaana ba Isirayiri alabye okuwona banako balimu munnaffe mu nsi Babilooni batwalibwayo kabaka Nebukadduneeza. Ate kati ayise mu kabaka mulala n'ayisa munange ekigambo kye kyayogera kituukirira, bwe kima kutuukirira ate n'agamba nga yagamba yakola endagaano nabo talibalekerera n'eriba ki aleva nabeera nga abataasa. Muganda ng'atuuliriza abaana ba Isirayiri bavudde mu buwambe, bavudde mu busibe, ebyobugagga bikomyewo naye bakuutidde ekintu kimu kyokka, muddeeyo ewaka mu bwakabaka bwammwe mu ttaka mwe gye mwava muzimbire Mukama Katonda ennyumba, kubanga ennyumba yasooka eya Mukama Katonda gye bayita first temple yali esaanyiziddwawo ku mulembe gwa Nebukadduneeza. Akati nawe tuli muganda wange
basibye, basanyufu, bazibu, bazadde abaana n'abazzukulu ne baddayo kuba bazibya Mukama Katonda ennyumba. Abaana bayize betwogerako. Obudde bwatukwata munaffe atuliza n'egge program tenga butandisi. Tekeo nate unaku naddako nga bulijjo omulangira Kalemege gange. Program Kaluma Nywera bwekyo tambudde. Mubeere bulungi. Mweraba.